omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe mpagira n'ekibiina kya National Unity Platform era n'ekisindo kya People Power nkutumiddeko onyo kansubire nti yoli bulungi nga nkujjuza Katonda ku video ku post ze nakoze ku makya bwe mwagenda okutereka omugenzi muganda Frank Senteza emmotoka gwe yalinnyira ebusega ku roundabout n'asaanawo maama bwe yali awo buwaka yakuwa akasengejja kano kalaba maama wa Frank Senteza yakuwa akasengejja nze nerese kalede nnyo maama Frank Senteza yakuwa kaki akasengejja message obako bwalimu ote kuba wabufuna yali akulaga obuki obulabe obukolekedde eri abantu abakwetoolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani wa Ssentamu buno obaka njagala bugende bwonga sinatandika information kiba kirungi nnyo omulabo n'omuleeta okumpi n'ebiseera ebisinga omulabo omusembereze nnyo okumpi w'oli ate amanya weaknessi zo mangu nnyo n'azicapitalizingako okujjawo nze mbadde nsaba bw'obanga wazaalibwa musajja muzira era nga wakuzibwa mukyala muzira kyekiseera otwala obuvunaanyizibwa obw'okussa ebikolwa mu nkola bwe nalina akava mu nkomyo emikono gye gitawemera muwemba nakusaba ekigambo kimu ne nkugamba nti kyusa mangu obukulembeze obuli mu diaspora n'obuli e Kampala okwewonya enseekeezi n'enkwezi engezikwetoolodde abantu bandaba bubi ne kati bakiraba ekituufu kiri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba oyagala okusurvivinga ng'omuntu you need to act right now ke kasengejja mama wa Senteza ke yakuwa ke kasengejja kendeze this is the first time when kutaka sengejja this is the first time rekutaka sengejja kano kanene nnyo in size nerenka kutokujjukiza message ya mama Frank Senteza gye yakuwa enkola ya Museveni oyinza okuba ogibulamu Museveni buli kimu asobola kikozesa okubanga akola ki ajjawo omuntu so ndowooza awo sigenda kulwawo ngenze ku information esookera ddala alright ebigambo bingi ebitambudde olwaleero okuva jjo bitambula biki naye bifo nga tetunagenda eyo nze nabagamba nga ntandika nti nze omulimu gwange gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuuka president wa Uganda period the rest saagala kumanya kubanga namanya enkola ya Museveni gy'akola namanya abantu betudiringa nabo ba MP bamanyi era nabagamba nti ba MP basinga obungi bali jobless tebalina mirimu and I was meaning it so it was very easy for Museveni to penetrate through loop n'atwala kati njagala sooka wekube mutima olwaleero ekintu kigenze mu maaso mu Uganda nze sigenda kuvuma MOP yadde n'omu era sina gwe ngenda kunenya olw'ensonga njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu akasengejja kano ke mulaza akategeere bwe twali tutandika National Platform ne People Power twamanya nti enseekezi zigenda tubeeramu ne tugenda twejjamu tutya enseekezi zino kwe kutandika okuteekawo amaaso amogi President wange omulungi alakuga ekigambo kino kyekiseera okola ebikolwa abantu abakulu ekisookera ddala abantu bano b'oli nabo obamanyi bulungi ojja kuŋŋamba obamanyi well and good naye njala kuga abantu bano tobamanyi tulina ze tuyita old guns in politics abo basinga okubeera omutawaana naye eyo nga tetunagendayo njala kujjukiza gwe kennyini ng'omukulembeze w'eggwanga kikkakatako okutwala obuvunaanyizibwa before nga tebannakudestroyinga within the party waliwo abantu abaplaninga black kibakiyita waliwo abantu abaplaninga okwawulamu ekibiina ekyo bakijje obulungi nnyo bakyawuzeemu webali abo nabo webaleka bindo weekali waliwo abantu Museveni bakozesa kuba Museveni yasooka n'alema okuyingira nuupu n'ayagala akozesa abanuupu bennyini okwawulamu nuupu ekyo nakino kigaana kati nga nze sinalumba babaka ba parliament kugamba ki ngenda ne order nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali member wa parliament baasasula ssente buli member wa parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agaana ssente bwe zaagenda ku account yagenda mu banka ya Abusa n'addamu n'asindika ssente ze baali bamuwadde ne zidda ku kitavu kya gavumenti nga teyazitwala n'asettinga example eri abantu mwenna bambe ba parliament omukyala Anita Amongi ne munne bakola emirimu gy'okuba nti ba speaker ba parliament bava mu FDC is a branch of NRM ekintu kyona bakikola bakimanyi there is a lot of diversion mu kino naye yo sijja kugenda njala ba dressing ekintu kino ekisookera ddala
Robert Kyagulanyi Ssentamu Marofuka president w'ekibiina kya National Platform aba setting the precedence. He is the elected president of the Republic of Uganda. Believe or not, live apart from any propaganda which they spread on daily basis on TV and radio station, including social media. But we don't care about that because we know those people, they are there to spread false information about noob and people power. We agreed on that, let them do because they are enjoying, they're getting money. But we need to clarify on some issues. One, mwenaba MOP banopu nze sigenda kulumba wadde n'omuntu n'omu. But n'obuwombe fonsa mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, with all power interested in you, in the Constitution of the Republic of Uganda and National Platform Constitution, you ordered all the NUP MPs who received the 40 millions to return that money within the period of 48 hours. That was an order. So if any NUP member of parliament who contested on National Platform card, when the president issued the order or ordered it to return the money, please, with due respect, unless you are a rebel, unless you're working for NRM, me, I'm not going to fight anyone currently until the 48 hours passed or pass. But as we speak right now, I'll follow all the procedures as the president directed that every NUP member of parliament who received the 40 million Ugandan shillings with immediate effect, you are given 48 hours to return that money to Anita Mongi or to Central Reserve with more respect. If any MOP refuses the directive or the order from the president, we are going to count you as a rebel and as an NRM agent in NOP. And we shall wait the order from the president, how we are going to engage you one by one. Remember, I myself, I have all the information about all new members of parliament. But previously I said that I won't fight with anyone because I respect president and I respect leaders and I respect all the MPs, provided you are in the straight line in Chidam. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinga akyali member of parliament. Bamemba parliament mu kiseera ekibaba obukadde obwansimbi n'agaana ssente n'azizaayo. Kyekyokulabirako kyeyateekawo. Nammwe ssente zabawadde essereza omw'omusolo yabasabye nti buli member parliament walina okuzaayo ssente. Kubanga mufuna omusaala, mufuna privileges. Kiki ekikwatisa obusamambe bwa miliyoni 4 ng'okimanyi nti yagambye zizeeyo. Omuntu yenna gwe bawadde essaana 8 okuzaayo ssente n'ogaana ozizaayo, ogenda kubeera rebel MOP ate tugenda kulangirira nga NRM state agent mu NOP. Naye tetusobola kikola kati until the 40 ng'essaawa 8 ziweddeko ate nga omukulembeze atubulidde ki kye tugenda okuzzaako nga tukwata omuntu kw'omu. Mujjukire nti nze ndabeesonyiwa ku lw'ekitiibwa kyempa president, ku lw'ekitiibwa kyempa National Platform n'abakulembeze baayo. Nina information yonna bakwatako mwenda ba parliament abali mu National Platform omu ku omu. Omukulembeze ky'anaabasazeewo nga muganya okuzzaayo ssente kye tugenda okgendera. But currently wakyaliwo order, we must follow the protocols that the president ordered. Let us wait for the 48 hours, then tulabe kyo omukulembeze ky'anaatugamba ekinaaba kiziddwako. Naye nga buno baka nfundikira nongere ku information mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala okitegeere nti omuntu yenna agenda okujemera ekiragiro tobuuza nti akolera ni. Don't ask any question. Nkiddamu Robert Kyagulanyi, omuntu yenna ajemera ekiragiro kyo tobuuza nti akolera ani. Don't ask any question. Member parliament yenna agaana okuzaayo ssente ezo tobuuza ani gwakolera. Reason being, waliwo enteekateeka namutaayika ekomyawo etteeka lya coffee bill mu parliament kyekisooka. Waliwo enteekateeka enekusifu ereeta bill ey'ekukyusa obukulembeze okuva ku general elections babufuule parliament elections oba babufuule parliamentary ng'omukulembeze ggwanga alonderwa mu parliament. Kati Museveni yekyakola asooka n'abala ebyobufuzi bye ngenda kukola ntya ng'akimanyi ye gennyini gye buvuddeko yagamba nti I know who are the Ugandans. You just give them the money and do whatever you want. Already kati yali yanoonya engeri gy'akwata bamemba parliament banopo basiige Tommy ne kirema kati abakwasiza nsimbi. Kino kikulaga ekifaananyi nti public Museveni oludi yamaze dde okuba ekifaananyi nti abakulembeze bonna kabe ba National Platform balabeewaana nabo basobola okulya enguzi era baagiridde.
kitusiza kifaananyi ki kituziza nti ffenna n'aba national platform tuli ekintu kyekimu n'ababaddewo kyetutayagala yensonga lwaki omukulembeze bagayi within 48 hours muzeeyo ssente with the due respect ngenda basa basina ngenda kulumba muzeeyo ssente nga ndabo gisimufungize twetaaga tu setting a precedence oba example eri ebina by'obufuzi ebibaddewo mu ggwanga nti if the president says so please accept the order mufuna million 5 plus oba 10 per month 5 ba 6 per month naye ekyo kyekikwasa million yaneza bribe ng'okimanyi nti waliwo bill ezijja ate size zokka liset mbale mu proposing okweyongeza omusaala naye ng'omusaala gwe mweyongeza abantu abatalina mmere nga n'amafuta gababuza abatwala ku mirimu mubalowoozezaako ki mwe bannayuganda bwekaba citizen no kati ekyo nga nkimaze sigenda kirwako eno mesi njagala egende eri leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba Kyagulanyi yakwata obuyinza bwonna n'abukwentrustingamu n'akugala genda okulembere banno ekibuuzo kyange kiri bwekiti kuba nabage sigenda balumba kati ate nugesa 8 ziweddeko 28 ziweddeko kana 8 nga gwoyina okukulembera abantu bano era wandibadde musaale nnyo gaba MPs bonna temugeza ne mukwata ku ssente ze baataddeyo wali era wadde olina okusooka okuwandikira Robert Kyagulanyi Ssentamu mutu inform him nti mukama wange waliwo amawulire g'empulira nti ababaka bagenda kufuna ssente kikyebanzizaako Mpuuga ekyo tuwakikoze ku informinga Kyagulanyi na twavufominze nope eyabadde ensobi ekyokubiri gwe kwennyini oliko questioning back simpititive nze nakuleka buli sinenkwesonywa kubanga nkumanya I know you in and out nenkwesonywa for the respect of national platform naye ekibuuzo kikiro mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwandiikidde no ekyokubiri member parliament kigwa okulembera wa NUP guwaganya okujjayo ssente ezo nedda gwe kennyini gwa settings presidents ssente wazizaayo nedda kanjala kubuuza mukama wange obwalida of opposition obulagira luddawa era kikyo yambe ekibiina kya national unity platform era kikyo tutwaza otutwala luddawa nina ebintu bingi nnyo ebikwatako byesaagala kwogera mu public kubanga ngambye ninde saa 8 zigweko ngenda kugamba ekintu kimu buli member parliament yene yakuteserera ozirya nga togenda zizenga mugambye bamu nkusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze waffe nga nabo gisimufungize essaawa n'omunana bwe ziggwako bamawali ne bagana okuzaayo ssente tuyina kye tuyita kye watugamba nti tuyina rubber style okuba omuntu nga tomukutteeko kyekiseera tutandika okuteekawo dangerous substitute bawoominge era mbatuwe nkiddamu kyekiseera muntu oba dangerous substitute tubateekewo wawoominge ng'obudde bukyali kubanga tutegedde ani yaani akasengejja kano kasengejja bintu bingi era neebaza Katonda kino kankibagambe amawulire ge nasirikiranga agamu abasajja n'abakazi abaali bazze kirindi mu NUP abasinga obungi baali bambega ng'era baali balina ekigendo ekigamba nti Kyagulanyi ne batutte obukulembeze tasobola kumalako myezi 3 nenga babadde t-shirt za NUP mbadde enkofiira kubanga Kyagulanyi baali bagenda mu hijackinga yensonga lwaki bagamba omuganda ne batutte obukulembeze tasobola fuga myezi 6 myezi 2 kubanga they knew their plan they sent a lot of spies kati bwe banga balidde ssente zino singa Kyagulanyi atuukira mu State House bani batagenda motera bamuwamba kubanza mission nagimanyaako era n'informingako abali Robert Kyagulanyi bategeeza nti mwegendereze nnyo abantu abalinaanye that was the information weebuuze lwaki baga nti omuganda tasobola kufuga Uganda kumala myezi 6 wa mwaka kubanga abantu state bali beesindisa babeera bangi nnyo abeera ensega nga baali baagala mu hijack within the period of time bamugyewo that was the mission naye Katonda atali anguzi n'agamba hold on Pulo DJ Pulo compress the power iba compressinga speed nekenda ne tutandika okulaba onayogera kino oli ayogera kiri onayogera kino onadde no onazunga ayogera kiri kubanga Katonda yatulaga Katonda w'amaanyi nnyo Kyagulanyi Ssentamu nkusaba ebikolwa within the period of time abantu bagala action against the people who are surrounding you ekyo kisigenda kirwako nkivuddeko kano ke kasembayo kubanja gala mbanyonyole nga siraba information mutegeere nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo member parliament akiikirira mukono municipality omukyala Betty Namboze bakireke oludde ebyobufuzi ogenda myaka 3 ng'oli mu parliament obwo era ng'ogamba oli ku ludda oluvuganya maama nkusaba n'obuwombeefu nkusaamu ekitiibwa
Kibinyo okuba afunye obuvune. Njagala tu setting a precedence. Oko wali okwekuba goal. Ba tu setting the sentence no ne kikuntu kya Namboze ba kitu setting ne batukashikira omupiira. Goloza lwaki Anita Amongi ne government basazo bagende bakutwale bunayira bakujjanjabe. Lwaki? Soka muri ku kitanda nkimanyi video no gira bajja kusabiramu. Batu sindikidde omupiira gwa sente MP baguteeka waawo kututagaza. Kati ne badira omupiira gwo gwennyini bagamba tugenda kutwala bale okujjanjaba. Kino kitulazaawa. Namboze ngenda kusaba maama osigale mu Uganda bakujjanjabe. Lwaki tufuna abasawo kuva Kenya ba physician baje bakujjanjabe Uganda. Ensonga eri etya. Omupiira gwa sente tukyayuga nagwo. Bwogeza n'olinnye ennyonyi n'ogenda mu America oba India bakujjanjabe kati currently mama tugenda kuba twekubye golo sema golo golo sema zina nga tweyya amanda mu mbugo. Reason being mutabani wa Museveni eyagenda mu America nga tute mukazi wo kujjanjabwa Kibule abantu bekalakasa mu America naddukayo nakataddangayo omugenzi yakoboranya ne tujja ku internet tukuba endulu nga tuwakanya okugenda ku mu America Speaker Parliament ebyava mu abiraba kati na mukyala Namboze bw'olinnya ennyonyi n'ogenda mu America essaawa zino oba India kaba katuweddeko tetulina ngeri gye tugenda kwedefendinga kubuulira public nti twalina ekyenjawulo wakati wa Museveni n'abooludda oluganda tumuvuganya. This is my assumption. Tuzunga n'omupiira gw'ensimbi ogwa miliyoni 4. Namboze w'olinnyira ennyonyi n'ogenda mu America oba India. Kitegeeza okuleekaana kwonna kwe twakola worldwide demonstration Museveni abaatu wangudde. Oyo Museveni bwati wazanya ebyobufuzi bye. Zigi zaga bwati wabizanya. Bw'oba tolina muntu tosobola kitegeera. Namboze nkusaba. Lwaki litulete ba professions okuva e Nairobi bakujjanjabire Uganda. Wabula w'ogendera mu America oba India. Ogenda kuba ekibiina kya national platform okisse. Ogenda kuba opposition ogisse nga ne public egamba betubale tulowooza nabo batulwanirira ate nabo kati batandise batwala bweru Museveni aba wangudde 100%. Aba wangu mbadde mu kino kimugereka gamba gavumenti nti government ekola ensobi okutwala bakubo baye bweruwe oba tolina wogenda kyogererako. Set the precedence nkusaba n'obuwombefu maama Namboze togeza n'okkiriza okulinnya ennyonyi. Sinabawa information. Mbaddewo nga mpulira nga ndaba. Museveni knows all the weaknesses of all politicians in Uganda, unless Robert Kyagulanyi Ssentamu and we, some people who are still on track. But the moment you mess up and you agree to be taken abroad, public giragamba, wa inna lillahi wa yuna kiwedde, temukyali kimutugamba. Kino teri yakigambye, nze nkigambye openly. Teri agenda kigamba, nze nkigambye. Oba tolina kyogamba public. Museveni asetinze emipiira gye ogwa miliyoni nga gukutteyo. N'ogwa Namboze agusindize bamutwale abroad for further medication. Kitegeeza olanya twaleka nabwereere. Era n'abakulembeze baffe bayogera. Ne Kyagulanyi oba omukubye omupiira kuba y'omu bagamba no abakulembeze balina kujjanjaba oba tulina kuzimba balwaliro. Ne Kyagulanyi oba omukubye omupiira bw'obanga oba oli mukulembeze wa National Unity Platform era ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu please ogwo omupiira gwe tufune ba professionals bajje bakujjanjabira mu makaago ojja kuwona. But the moment you board and you go in America or India, kanya kuba katuweddeko. Kati video etandise assumptions wedde ngenze maaso yosseri tibahabula tubasira mutano wakale jensere temzezede nsanga bisibe lukwata senior ndoza kwoli kuno consultant kwoli. Alright, nkutandiseko nga bulijjo. Which ewedde ndoza kulwo kunalwa which eri etali eno which ewedde eri kulwo kuneri which ngema mabega. Omwami ono yosseti babula tabasira mutano wakale jezingeri jataleka bwino mabega. Omwami ono abadde alina omukyala omutanzania gwakozesanga mulogo omukyala ono nga wabererimu
era abadde amulogera era nga buli kimu ekyokukola. Omukyalo ono yasembayo kujja mu State House Entebbe yamukolera eddagala lingi nnyo naye omusajja ono zaali wakati w'essaawa 2 omukyalo ono bwe yajja omulundi ogwasembayo Yose Eric ennyini yasoberera omukyalo ono n'amujja mu budde bw'amala omujja mu budde omulambo n'agwa abasirikale ne bagenda baguziika nga tayagala muntu yenna addemu ku tracinga mukyalo ono kubanga amukola eddagala erimu lyamukolera okubanga aludde mu bukulembeze naye ku lwokuna olwa wiiki eri gye tukubye mabega Yoseri ne basirikale be baali mu compound yawo yetolatolamu alaba ensinga bwetambula Ladduva omwange yabalukira ku State House Entebbe era genda okakkana Museveni yaluwona naye nga bo abajasi babiri aba SF sawa mukuma tebaluwona era babaziika wiiki ewedde Museveni yadduka emisinde mpaka mu Sabulye ne yeebuuza kye kibaddewo naye nga takimanyi nti omukyalo ono amaanyi ge gakyali mangi nnyo era wetwogerera essaawa zino Yoseri ono ali mu nteekateeka efuna omusawo omulala asobola okuyimiriza omuzimu guno kuba kyentegezeddwako ddumuni zange omukyalo ono alabikwa ku nzigi ya State House ng'ayingira era ng'afuluma naye wonyinga yamutta olw'okuba nti ayagala azikize amaanyi g'abantu abala obutasobola kuba nti omwami kyalo ono abawa obujjanjabi obw'enjawulo ye nga babadde amuwadde omukyalo ono amaanyi ge galinga ga Kinyarwanda naye kansoke nga sirikire for reference kubanga bajja kumanya saagala trace yonna erabisa drone zange ku nsonga ezimu oba endala awo sigenda kuvaawo tugenze maaso n'abalala abatamanyi muzannyo guno nga bwe guzannyibwa njagala mbategeeze mwenna abali mu diaspora ng'owagira national platform eno message njagala egenda eri ogwo ebbanga lyetumaze mu byobufuzi in courts njagala mbategeeze tubadde ne politicians bangi naye nga temmanyi ani gwe bakolera as you speak right now NRM Party B, that is FDC, yasaanawo, tekyaliwo. Kubanga eyatandika national, eyatandika reform agenda, yali kyandika no Kitabuse. N'agiva n'agifula FDC, n'agikulembera ebisajja byagikulembera. Bw'amala ogikulembera, ne bayita ne Mugisha Muntu najja n'abegattako ndesemu gemba zanyo muzanyo gwegumu. Ne baleeta abantu bangi abamanyi babafuula banafu, omwana Winnie Kiza ne bagoba ne baga ne bawukanye, kumbe bazanya muzanyo gwegumu. Omwami olw'okuba nti ayagala nnyo okubikka buli figa yonna kati kansoke mbajje muje omwami ono muzannyo gwe wakati wa Museveni ne Kiza Besigye ne muntu guli bwe gute